ampuliriza nkramusiza ko nnyo najo sinzire mandu okuliriza mandu so kinana mwenda akatonyeza BCBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka bo mulembo mutebi edakiika ziri 15 zokka zimaze okuyita ku ssaawa M eyakawungezi ka leero program Kkiriza Oba Gaana mumanyira amawulire n'ebirala ebibadde mu nsi mu America bali mu kusiitaana okulonda kwa nnaku z'omwezi 5 omwezi ogujja abakeera okulonda bayiwa kalulu bo tebalinze 5 bongera kuwera bali mu bukadde bali 50 n'ebirala bingi. Kamala Harris agamba nti abavubuka nze wammwe munneekwata nze nina okwolesebwa kwammwe, ne Donald Trump abagamba nti nze ngenda okuzza America mu kitiibwa kyayo kyeyabangamu okuva edda nedda. Kale n'akalulu kagenda mu maaso. Ab'Hezbollah balangiridde Naim Kassem ng'omukulembeze waabwe omujja kinagikola nti yali omukulembeze abakulu baamukuba Abayisirayiri ne bamutta, kati balangiridde Naim Kassem ye mukulembeze omujja. So nga ate mu Rwanda lw'e Gaza kitegerekese nti Isirayiri esekyenda mu basatu n'okulumya abawezeeko bangi tebakubikako kyamulubaale n'ebiringa ebyo. Wanewaka bingi bikoze amawulire. Kamalabyonna wa Buganda yongedde okujjukiza gavumenti nti bwemukwata ku UCDA mugenda kuba mu bitabudde. UCDA tugyetaaga nnyo mu mbeera emu oba endala kubanga eyambye nnyo abalimi okutumbula obulimi bw'emmwanyi. Nina abakulu babiri betugenda okwayamu nabo mu studios. Nina Haji Serwadda Sowedi chairman wa Kibinge Coffee bali mu buddu eyo bali mu mmwanyi, tugenda kwogera ku mmwanyi. So nga ate nina ne Salongo Muwada Namwanja y'omu ku bakulembeze b'ekibiina ky'NRM mu gombola y'e Masuuliita wano mu district y'e Wakiso. Kantandike ne Haji Sowedi, tulabuseeko. Webale nnyo ssebo omutesitesi, mbalamusiza bassebo ne banyaba batuuliriza abalimi baffe naddala ab'ekirime ky'emmwanyi okusingira ddala abeegasi aba Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society ekisangibwa mu Kibinge Bukomansimbi district mu Guleta Masaka. Tubaaniriza nnyo, mwebale kuwuliriza. Bitambula bitya mu Kibinge? Mu Kibinge tibibadde byenkuba Mukama abadde agituwadde era abantu basimba emmwanyi ate era banoga kuba sizoni etandise eno gye tuyita ya Desemba. Yadde ng'emmwanyi zitandika okwengera mu gwa 10 naye twagituuma kyawamu eno tugiyita ya Desemba. Ewedde yegiyita ogw'omukaaga yadde ng'etandika gwa 3 n'ekoma mu gw'omunaana naye yo erinnya lye twagituuma sizoni y'ogw'omukaaga. Eno ya Desemba. Naye batandise dda okunojjola. Batandise dda nti wali mu Desemba ziba zengeredde ddala bulungi. Otyo n'okwanika ezimu ziba zikaze. Kati awo ogambira nti ya Desemba. N'okutunda kuba kutandise bulungi. Kati ogw'omukaaga yadde zitandika mu gwa 3. Mu gw'omukaaga muba mutundira ddala. Kibinge tubamanyi mu kubangula balimi mu kulima, okusuubula emmwanyi mu balimi n'abeegasi. Nawulira nako nti muteeka mutunde emmwanyi buli w'eggwanga. Mutunda wa? Tutunda Germany, Netherland, Japan. Japan yakatwega twakagyegattako babadde tibagula nnyo. Ne balina akatale kalungi nnyo. Singa oba ogerageranyiza ne bwe tubadde tuguza. Akasente kaabwe kawera. Tibalina byekwaso bingi. Mutundayo nga balimi abawamu oba sekinomu? Ng'abalimi abawamu ng'ekibiina bw'okiwulidde. Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society. Si bizibu nnyo kutwala mmwanyi katale kebwe kubanga kikolebwa ebintu bibiri obungi n'omutindo. Kuba tukolera ku contract. Kitegeeza nti contract ogikola wekakasa nti ogenda kutwala ekyo bali kyebeetaaga. Ate era jjukira tuweerezayo sample nga tonnaba kutwala mmwanyi ezo. Ati sample eyo eteekwa kubanga yeefaanana n'emmwanyi z'onoobatwalira. Kubanga bwe bakkiriza nti sample zireete ate gwe n'otwala z'otaba sampolingako n'otwala emmwanyi endala kitegeeza nti contract oba ogimenye. Omutindo mugukuuma mutya? Omutindo tugukuuma okuviira ddala mu kwanika. Kale kwalibadde kuviira ddala mu kusimba. Ng'osimba ensimbo ez'omutindo era nga ozijja ku nasale bed eyakakasibwa UCDA. Kubanga UCDA ebadde etera awo kanzije tunywererawo kamala okuva ewa Salongo. Tulamuseeko Salongo. Mpuliriza Salongo ali ku lukomo lwa ssimu kajja mu kamugasigase naye tumweyunzeeko. Tulamuseeko. Kusooka ddala njagala ssebo okwebaza management ya CBS olw'okutufiisizaawo akadde naddala ku nsonga zino eziri mu ggwanga ezikwata ku buli muntu yenna
naddala mu Buganda muno kubanga kinajjukirwa nti ekirime ky'emmwanyi mu Uganda yonna kisinga kulimwa wano waffe mu Buganda. Njagala kubeebaza olwakadde ke mutuwadde ate abantu baffe basobole okugenda mu maaso n'okutegeera biki ebifa mu bantu baabwe be bakulembera. Anzikiriza nsaasire bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo, abafiiriddwa n'ababadde n'essanyu, nammwe tubasanyukirako. Ate era ssebo onzikirize neebaze abalwanyi bonna mu lutalo luno, kubanga luno olutalo twayingidde eddwaniro ery'okubeera nti Mwami Museveni akomawo, ly'eddwaniro erisooka lye twesoze naddala nga lifulumidde mu mwanyi. Mbalamusizza mwenna abawuliza CBS, nsaba okuwuliza okulungi. Nze Saalongo Namanja Mwada, chairman wa NRM w'eggombolola y'e Masuuliita. Chairman, ate obikwanaganya otya nti Mwami Museveni akomawo ate bijjidde mu lutalo lwa mwanyi awo byesitegedde? Anti kaakati omanyi okusooka nti President tumwebaza newankubadde nti olutalo luno lwatandikira eno waffe naye tulina ebintu bingi bye twayigamu ate agenza atusomesa ebintu bingi. Awali omukka tewabula muliro. Era ebiseera ebisinga President tumuyambye nnyo okumubuulira biki exactly ebiri wansi ku bantu be. Mwami Lameka n'awuliza CBS olwaleero, tetuvaayo kwagala kutuwulira, twagala kuwulikika nedda, because tetuvaayo nti twagala kwesimbawo, tetuvaayo nti tulina bye twenoonyeza. Naye twagenda mu katale nga NRA emaze okununula eggwanga lino, President tumwebaza Temirembe n'agikomyawo. Bakadde baffe wano okusingira ddala mu Luweero akimanyi bulungi nti baali basajja abalimi n'abakyala abalimi, era abaakola ekinene ennyo kyetwagala okujjukiza abataaliyo abagezaako okuwulisa President n'okumuwa amawulire ag'obulimba nti emmwanyi eno abantu baagirimanga ne bafunamu ssente empitirivu, era yayamba nnyo abantu bangi. Besijja kumenyera ono n'oli wabula President abamanyi abaakwata ssente ne baziteeka mu lutalo, kubanga olutalo ng'amaze okuva ekabamba lwali lwetaaga okuyimirizaawo. Naye eky'omukisa nti President abantu abo era abaakwata ssente ne bateeka mu lutalo nga bazijja mu mwanyi, abamu bafudde abasasudde, waliwo n'abatabasasudde. Olutalo bwe lumala okuggwa mu myaka gy'ekyenda, abasajja basambudde ennimiro zaabwe zikomewo, kubanga abantu tebagenda mu nsiko kubanga baali baavu. Abantu b'omulwe tebagenda mu nsiko kuba baali baavu, bagenda mu nsiko ku lw'ejjoogo ly'Obote. Kano akalu ka Ssemwogere si ke kaatwala abantu mu nsiko, eyo Lumanduso. Naye Obote ejjoogo lyakola mu 66 ku Sir Edward lyasigala ku mitima gy'abantu okumala emyaka egyawera ne babutereka obusungu. Akalulu ka kinana kattukiza buttukize ne balikawo byonna bye baalina ne bayingira mu lukoola. President Museveni ne banne bwe bajja eno, President yajjako ne muganda we omu ow'Oluganda bamuyita Sali Musale, Jeno mukwano gwaffe atuyambye kapeeka n'ateekayo emirimu. Tebajjako n'abanganda balala. Bwe tuba twogera ku nsonga eno etuluma ffe eva ku nsibuko yaffe ey'ennyingiza y'amaka okuviira ddala nga ne NRM tenaba kujja mu buyinza. Abakadde baffe mu myaka gy'ekyenda emmwanyi bw'erinnya ne bafuna ssente empitirivu, ate eky'omukisombi akawuka ne kajja. Akawuka bwe kajja, abasajja ne batema nga tewakyali kivaamu ssente, ne batandika okukwata ku ttaka lyabwe lye baalina kubanga lyali ddene, ne batandika okulitemaatema nga bagenda batundako bwe basomesa abaana baabwe. Abaana baabwe ne bamala obbasomesa ng'abasajja bakaddiye batandise n'okutontomoka nga n'emirimu ne gibula. Abamu abasobodde okujjako mu bibuga ebyenjawulo banoonye ku mirimu, embeera y'emisolo n'endala ekibuga gye kiri n'ebalemerera, abantu ne batandika okudda mu byalo nga bakubirizibwa. Yennyini President yatandika puroguramu eno ey'okusimba emmwanyi okusinga ddala mu 2010, n'atandika ekitongole kye ekya Genostale, era ebiseera ebyo Katikkiro wa Buganda yali Mwami Ssemwogerere. Gavumenti ya President yasasula Ssaabasajja Kabaka ku ssente z'obupangisa. Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'agamba Katikkiro Ssemwogerere n'atugulira emmwanyi n'azitugabira. N'atambula mu magombolola muno, era nti ne bannonda okubeera mu muli.
owegombolo leno ne programu za president ngayise mu genocide nazo ne zikwata akati kakati wano wetuviirayo ne tugamba nti nedda awali omukka tewabula muliro president tetwagala bamubuzaabuza tewali muntu wesige bwagenda kufuna mu government nti egatte ekitongole kino ku ministry ng'abantu bwe bayima vanira nina omusajja mukwano gwange wano mugombole yali chairman wa vanira bamuyita Mwami Mayambala yafa n'ebiseera ebyo yafa mwaka guno guwedde Salongo nsaba ogenda kukwatamu katono tuwumulemuko bwe tukuma tutandikirawo naye okyali chairman we NRM awamaanyi nnyo atata kuva mu gavumenti yange tovola njogera emitwe bireta akalusagala bintu byakutumaza mu kalu wano bakube ekiru kyaffe kyabuganga tulinayo bantu nti nno Museveni teyawangudde Buganda bano kibanoonya abamu abamuli ku lusegere byeyogera byo bireta akalulu tetugenda kukkiriza kutujolonga kitundu kino omanyi baddira president ne bamuteekako ebintu nga bayisayisa ebyo ebintu bye bayiseeyo byonone ekitundu kino abantu bakyawe Museveni oluvaawo nti abantu abaganda tebakwagala bo beegula amaganza ewaabwe oyo ffe twamuleeta Mwami Museveni bakitaffe bamuleeta teyalina ssente nno obuyinza teyabulina naye yabijja eno tetujja kumukkiriza kumutujjako twaganyi katukomewo ampuliriza Emmanuel Sokoli programu Kkiriza Oba Gaana mwoli njagala kujjukiza nti Laika Mobile Uganda etegeeza abantu bonna nti erina simu cards za bika bibiri balina y'E12 ejjirako embuzi 5 balina ey'omutwalo gumu ejjirako data GB 5 tosasula sente zisinga kaawo wonna woogula simu card zaffe funa simu card esaanidde ku muwendo gusaanidde Laika Mobile simu cards zisaanye ku Laika service centers oba mu agents baabwe Laika Mobile za affordable data bundles ne unlimited Laika to Laika means byonna weebiri Laika erina bando ya data ya GB 20 eya mwezi nga ey'omwezi eno yaba ya mitwalo 2 ate bw'ogizza obujja nga tennaggwako mu kifo kya GB 20 bakuwamu 25 jjukira nti Laika data bundles zijjirako Laika to Laika means ez'obwereere okutali komo kati osobola okugenda ku mutimbagano internet n'okuba n'amasimu okuva ku Laika line yo amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa ebisinga kawo bakubire ku customer care plus 256 726 10 oba ey'obwereere eri 10 ng'okozeseza line ya Laika Laika Mobile Uganda ekolera wansi Uganda Communications Commission ne bugamba nti connect your world nkojjukiza Forest Resort Rweza yakifo wawummulirwa n'ogenda n'owummula balina ebisulo birungi ebyokulya birungi ebyawano n'ebweru babifumba balina ekifo kigazi ne bagoba mukolo gwa ngeri ki wonna baguteekawo balina children's park abaana gye bazannyira swimming pool weeri olwokutano babeera na live band n'omuyimbi ow'enjawulo wali kugenda kuwummula na kunyumirwa obutonde kibira waliwo n'ekibiraawo n'ogenda n'owulira empewo yennungi ey'obulamu genda ku mutimbagano www.forestscaperesort.com olabe ebibeerayo obukinge n'okubukinga The Forest Resort Reza basangibwa Lweza ku Entebbe Road nga tunatuuka ku mafuta ga gaazi ng'odde kajjansi bajjukiza nti eri kubeera kwesiima era bakubire ku nooti 7 nooti 8 521 995 oba nooti 778 333 486 fena tukosebwa akafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya kino tekiriiko obusobozi bw'olina naye abantu abalinako obuli mbasanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabibwa era n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu ate n'ebyenfuna abantu 5 ku buli 100 ku abo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukeberebwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulemba kukusigaza mabega funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mu Kenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi okumanya ebisinga okubira ekitongole ky'ebyobulamu ku nooti 8 nooti 1066 obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Haji Sowedi bw'otwogera ku kitongole kya UCDA kubanga kati emboozi eriwo batugamba nnyo nti twandituuse eri abalimi ate bwe ntuuka ku Haji Sowedi ogatta balimi oli mulimi era oli ku ground UCDA wansi yerina maanyi ki ebigambo nga bingi ebiva wansi mu balimi UCDA ndowooza egezezaako okuba ng'ekitongole kati nga bw'olaba Kampala KCCA bw'eyina law enforcement nze naalibadde ndowooza nti UCDA eringa law enforcement nga bw'olaba abasirikale abayamba ku Kampala State Council okwassa amateeka
kati webega kwasa ndozega kwasa ku lwa government nolwekyo ndoza abantu mu kyalo bakozemu omulimu bwe gutyo okuzayo mabega katono myezi nga 7-8 ebintu bino biri kasobeza nti emyezi nga 8 oba 7 wabaddewo UCDA okufuuyira emmwanyi Masaka byakyakanyo kwa ezo ezitali nto bafuuyira bed okuziyiwa mu kkubo abanise entoku bakuttaka kakati waliwo oluvuvuumo nga lw'amaanyi nnyo ti UCDA abantu baayo naddala Kabalega yali akola mu kitundu ekyo era akyakolayo ti omuzibwe agobwe naye nga yali ateekesa mu nkola mateeka ga mutindo kati abantu ne bannabyabufuzi baavaayo ne bayomba ne batuyita abalimi b'emmwanyi awe Masaka mu City Hall eya omukyala akuliraawo meya nga bazze okuvunaana UCDA okwonoonemu era nga babawagira nnyo abagira abayokya abaafuuyira naye omutima gwe kikyaleetebwamu kwali kuba nti twali badde twegatta bumu baali badde bayonja omutindo ffenna ne bannabyabufuzi twali badde tuyambako nituwagira ti abange emmwanyi embi kibi ne tutavunaana kuba naye Bukomansimbi bawa bakansala Luwagaabo babasibako nga UCDA bawolereza abantu ne babasiba nti UCDA aterongoosa mutindo ate bo bagaana naye kati mulimu ekitabikiddwamu nti ate abaali boogera ku olwo nti UCDA mbi olwaliro baga nti nungi okukamala kati ebitutabudde mu kyalo eyo nti abasajja bakolanga era nga ffe tuvayo ne tubawolereza abasangibwa mu mulimu ogwo ne tugamba nasale bedi entuufu gye ziri abantu gye balijje emmwanyi nga mumanye ekituufu kye bakola kituufu kye tukola era UCDA ekintu ekyo kitubuulira lunye naye ebintu byakyuka ne tugati ate abange bannabyabufuzi babadde ki baagala ki kati olwaliro tebakireeta mu mutima mulungi kati olaba owekitiibwa Katikkiro ekintu yazza akizimba okuviira ddala emabega nga n'emmwanyi tezinafuna katale nga ne musimbe tuyigate ne UCDA ne musimbe ng'akubiriza ku mulamwa musimbe emmwanyi gwe gisimba osirike nange bwe naaligambye abantu bino bireme kutujja ku mulamwa emmwanyi emaze emyaka n'emyaka ng'efuna ebizibu ebitalina bya UCDA ebbeeyi eno gy'olaba yabeerawo ku 9.93 singi kakaaga naye okuva olwo okutuusa kati mu 2024 ebadde egula 3,845 guno gwe mwaka ogwa 2024 weetukidde ku siringi omutwalo 1,400 n'ogumu ekitundu kiro n'ogumu 3,500 kuba oguwedde yagula 8,800 ogwa 2023 yagula 8,800 feze twagula kati ku guno tusembye ku 2 gumu 3,500 ani nga kitegeeza nti emyaka 3 tubadde tuli mu bbeeyi ya wansi tuzimba mutindo so nga zaagulako akakaaga sigandi zeeyongezebweyo zaagwako nitumala emyaka 3 nga zigudde naye olw'okuba omulimi w'emmwanyi tubadde nga bano abalakuba ebiragaano bannaffe abakkiriza mu nzikiza y'abakristo nti mbwavu n'embugagga obulungi ne mu bubi twakuba ekiragaano n'emmwanyi yaffe era mu buddu oba Bukomansimbi mu Masaka guleeta Masaka titwakuula ku mmwanyi kuba yava mu kakaaga n'egwa n'etuuka ne mu 1,500 naye ne tugigumira n'eribwa akawuka katoduula toduula wa bitooke kali bakayitako feet disease ne tukagirya ne tufuna akatwigi bowala akali obuti ne tuguma era Katikkiro yajjako e Masaka e Bukomansimbi ng'ali ku tafaali abantu ne bamuloopera sebo Katikkiro akawuka katuli bubi n'agamba bw'ati era yansanyula namukwatako n'embugalo nga nti yogambye abantu kitu yabagamba ekitayogera kirema kityayogera ne mpaabirako akawuka katogera songa bali kati awo UCDA bagambira obuti obwo bukonoleko bwokye toleka miti mizivu ziyeeta obuuka toleka wantu wanyogovu muddo togulekamu yonge ennimiro akawuka ojja kuba okagobye eyo kati awo wenkugira nti abantu baffe baagala nnyo embeera y'okusaasiriza kati baali wabye nti akawuka bambi akawuka nga mulabye gavumenti egamba kyeno naye yali muvumu n'abaga akawuka tikakola ki
Okay. Kati nene mbeera gye tuliko UCDA simbi kubanga byebadde ekola kutereza mutino nga bwe nkunnyonnyodde paka bweru. Okay. Naye kati ate ne gavumenti yateekawo ekitongole kya UCDA kitegeeza ebitongole ebimu balina ensonga lwaki babijjeewo ng'abamu kigambibwa nti babadde tebivaamu ssente zisobola kwebeezaawo kusasula bakozi ate bikola emirimu gifaanagana n'egye byava. kakati olaba nti tiwali ebyo ebimu byali birina okugattwa. kakati ate bw'olaba UCDA erina ssente zeesolooza. Nandirowoozezza nti yo ebadde esobola okwebeezaawo kubanga yo tulina ssente zetuziwaffe abatwala emwanyi ebweru ze bayita eza seesi era twali tuwa 1% kati tuwa 2%. Esolooza layisinsi ku buli hala bawa emitwalo 15 ab'ebyuma bano abakuba ebi oba hala 3 bakubisaamu hala emu ze ssente zoowa. kakati layisinsi z'amasitoowa bazifuna edda nga nkyali ssente beweru sisiri kibingi ssente ezo bazitulekeranga kugombolola naye kati baakyusa ne bazitwala mu UCDA. Luli bazitulekeranga ne zituyambako nga mu local service tax. Haji singa edda mu ministry ey'ebyobulimi lwaki otya nti tekola emirimu nga bwe badde gikola singa edda yeri nefuka kitongole erimu? Okutya kwange kuli giti ebitongole ebimu ebya gavumenti oba oliawo bakozesaamu obugayaavu. Omuntu ng'asobola okuba tugeze ffe tutwala emmwanyi ebweru osobola okuba nga oyagala bakeberere emmwanyi zigende bayazaagala oba kwosanca oba luli kati emmotoka egende Mombasa etwale konteyina egende ku mmeeri. Kakati wano omuntu asobola okudireyingamu naye baga nti taliwo mu ofiisi yagenze gindi abadde akola ku ekyo kwegamba engeri eyo bagayaala bano balteeka okubaawo n'abantu nga basatu ku kifo kimu ono bw'atabaawo n'abaawo era omukubu w'obagambira nti mujje mumpe siiru bakebere emmwanyi ku sipooti awo batuukirawo ne bakuwa siiru ne bagiteeka ku konteyina negera kyetutyamu nti obutali bwangu naye banera be bagenda okudda mu ministry tebakikolerera eri anti era abali mu ministry ogenda n'osakatize nali chairman wa Gomba naye ng'abantu basaba abalimisa nga bagani omulimisa talina mafuta gagenda kamutwalawa talina mafuta gamutwalaje akati n'atatuukiriza mulimu kati n'onajja kugamba akapapula tikanatambula kufuna mafuta mbale njagala kufuna amafuta ngende yeeri ate wali babadde bakolerawo wali abadde akolera kubanga ekitongole kikola ku ekyo kyokka. Salongo Muwada mukama wo kyayagala ate gwe si kyoyagala. President yagamba nti tugatte kubanga yakikule kugamba ye kyayagala ate gwe si kyoyagala. Alina ekirooto n'okolesebwa okunene mu kyo. Nti ye waliwo abamuli ku lusegere kakati kankubuulire ti president ebintu binnyo byazze ayagala bikolebwe era parliament n'ebimuwa oba ne bigenda maaso naye ate oluvannyuma ye mwennyini n'agamba nti twakola ensobi. Kankuyo kimu mu kutunda amakolero mu myaka gya 90 ndoza yali Matthew Kairoba ndoza baakuli okutunda amakolero gonna ne bagatunda ne bagamalawo. President akakiddamu enfunda nti twakola ensobi tetwafuna kuwabulwa tetwandijewo makolero. Kati ebyo ebiseera twali tukyasoma nga tuli baana bato ate n'abaaliwo baali osanga batya okumubulira ekituufu. Kati kyetumugamba nti emmwanyi bw'obanga oyagala okukyusa bano bagende mu ministry kiwe time abantu osooka basomesa babuulire n'obulungi bwakyo. Emmwanyi yeyimiriddeko abantu bonna. Kuvanira bwekyo bwe byatandika. Salongo nga tugenda kuvanira. President Museveni asisinkanye abantu ku mitendera egy'enjawulo omuli n'ababaka ba Parliament tujjukira nga bagenze Entebbe Dr. Bedi Wanika n'abalala ne bamulaga obukulu bw'ekitongole kino UCDA. Era ensinkano eddala zibaawo era okutuusa lwe byakomyewo nti ate tukole bwe tuti era bayise n'ensisinkano endala ku lwokutaano lwa sabbiiti eno ekisozi asinkana ababaka b'NRM. Ogamba otya nti ebigenda mu maaso bamuwabya buwabya? Ekyo nkikugambye ne kutunda amakolero ga gavumenti bwekityo bwe kyali n'atandika okwejjusa. Kakati tumubuulira kyate n'emmwanyi ng'oggyeko ekyokuba nti mu nsawo y'omuntu bw'atunda emmwanyi ze aba amanyi nti nfunye ssente zange tewali muntu aziriddeko naki naye ate egenda kumukolawo binyo ku kigambo ky'ebyobufuzi.
nti egenda kumuku ejja kutuviirako ekizibu ekibiina kyaffe ekya NRM era kyetuva tumugamba nti ensonga eno gitta ebigere kubanga mubegenda okukosa egenda kusooka imwe nnyini emikose kubanga n'ebitundu ebirala ebitali mu Buganda olw'embeera eno eriwo ey'emirembe bibadde bipiikinze ng'abantu batandise okulima emmwanyi kubanga abantu obusuubuzi baabo bagobamu olw'emisolo enkya ne baleeta infurizi enkya ne baleeta simanyaani n'amannya g'ababuzi ge batandika okutuma emisolo abo ne babyesonyiwa eby'obusuubuzi ate atunda ttaka oba kitaawe teyatunda oba jjajjaawe n'addayo ng'akubiriziddwa yennyini pulezidenti n'obwakabaka bwa Buganda bannange musimbe emmwanyi kakati ate bw'otandika ogiteekako bino abantu tolina bw'obagamba nti tegenda kugwa bbeeyi nga vanira bwe wamukwatamu nga gavumenti yagwa n'abantu bafudde tebalina ssente abaali bafunye ssente n'olwekyo pulezidenti nze kye musaba aveeko ebyo ebintu byabo emmwanyi asooka agiriki kubanga tulina okuba n'obuyinza naye ali mu kutaataaganya buyinza nze kye mubuulira abamuwabya abamulimba abanoonya bizinesi banoonya ebintu ebirala abantu bonna baabivaako bagende mu bintu ebyenjawulo ebirala naye ekintu ekikwata ku muntu woono wa wansi atali wa mu Buganda yekka nga n'abasajja wano abalaalo batandise faamu zaabwe okuzitoolako nga basimba emmwanyi lwaki yeekuliyetingira obukyayi because akimanyi nti ne bw'aba kyakola kituufu naye obubbi obuli mu gavumenti ye abantu abakukunavu bwe batuukira okubba amabaati kakati ekitongole kigenda kiteekamu baani abatali babbi because obubbi buli muntu yena yeralikira bubbi era bagenda kutuuka era bamufutyanke mwanyi bagisale bagikole ki wantu alina ebyuma eby'amaanyi mu lutalo pulezidenti abimanyi ng'ekyuma ky'eddanze ekyuma erumpewe duwere yonna yali ajjudde ebyuma ye factory lwaki bagenze ne bagikola eyo etasinga kulimwa mmwanyi lwaki bagikoze wana basinga okulimwa mmwanyi kubanga tuli mu katale kakkayanira byanfuna tetusobola kusirika ng'ebyenfuna babitwala tutunula bwe butu tewerabira obuyinza babututte ate n'ebyenfuna tutunule butunuzi tewerabira nti okyaliwo NRM nze njogera binyweza kibiina ky'NRM soogera bikisaanyaawo nti otisatisa mukama wo olw'akalulu ate takasaba takatya akalulu pulezidenti takatya waliwo pulezidenti lwe babeera mu kalunagazi ne tudde mu state house bannange kasitankayina naye asinga okutambula eggwanga lyonna n'olwekyo tumubuulira obubbi obuli mu gavumenti tebusobola kumatiza mulimi nti ogenda kukwata ekitongole kyabwe okiteeka mu minisitule nga gavumenti yonna ejjuddemu bubbi ate naye asiiba akyogera naye asibya baminisita yakasaba minisita bameka yakasaba memba paalamenti bameka olw'obubbi agamba bulwanyisa wano asooka anywereze kino akiteekemu ssente akitunuulire naye mwangi yatugambye tulime n'ateekamu ssente n'ateekamu abajaasi n'akola ki lwaki abantu batuuka okugikwakkula naye bagitwale Saalungu Muwada obubbi n'ebyobufuzi ebinafuya ebitundu ebirala abantu banyige wano baleme kuwa pulezidenti kalulu bo bongere benywereze mu bifo byabwe eby'amaanyi ebyenjawulo kubanga zino gavumenti za Afrika olina okulaga support eri omukulembeze w'eggwanga n'asobola okukuwa ebifo ebyo byakuwa bye biyamba ekitundu kyo wano katulina kifo ki nakati bagala tukuba myaka 5 ejijjako paka 2-3 nga tuba mwada tutunula abaana b'abalwanyi tekiriyo naawe katuwumulemu ampuliriza tukomewo ampulirize Manduso kuli dakiika nno osigaza 8 tuyingire mu ssaawa 2 naye njagala kujjukiza nti kola extra kamani tugamba nti make extra kamani ne Tesa deals okuva mu MTN tugamba nti kati kyangu nnyo okutunda ekyamaguzi kyo kyonna langa ekyamaguzi kye y'enkumi z'abakasitoma genda ku kibanja tesadeals.com teeka mu tesadeals.com otandikirewo okulanga ekyamaguzi kyo wonna wogenda MTN weeri ebintu biba bitambula Bannayuganda mbanjulira sabbuuni agenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama gammwe sabbuuni yayoza obw'omuti egulidde erinnya ennaku zino ye Jama white washing bar soap atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawo kalungi ate tagwerera mangu Jama white washing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente za nseko buseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi ya sabbuuni omulala ate sabbuuni gw'olina okunaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bika nga Lanzo blueberry Lanzo vanilla spobelly Lanzo ice cream menthol Lanzo antibacterial n'ebika ebirala sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap ali mu maduuka gonna ne supermarket okwetula eggwanga mugezeeko togenda kwejjusa obulamu bugenda kubeera tereere eddakiika nsigaza ntono n'amasimu gaaka naye nga tuwumbawumba Haji Sowedi nyentandikira gy'oli Buganda ekwatiridde etya Uganda mu nsonga z'emmwanyi mu bufunze mu bufunze nti wano ekika kya lubosita kirimwawo nnyo ate ekika kya lubosita kibala nnyo okusinga Arabika kati ate wano tulina ettaka erikola obulungi ku lubosita kati kitegeeza nti lubosita avaawo mungi ate ekirungi nti lubosita
atandise abazungu okubawoomera. Edda babadde bagamba nti Arabica ali katale k'amaanyi nnyo ebweru okusinga Robusta. Naye emmwanyi bwe zaafuuse ez'omutindo mu wakati w'omwezi gw'omusanvu n'ogw'omunaana awo emmwanyi screen 18 Robusta ebadde eri ku $5 n'obutundu nga 45 ng'ate Arabica eri ku $5 n'obutundu nga 3 mu munana. Kakati Robusta ngeyiseewo ya screen 18 ogw'omulamu omunene nga gusinze kuki ekyo kibadde tikitera kulabika nti Robusta asinze ku Arabica. Naye ndowooza ffe twazuula abali mu mwanyi nti olw'omutindo oguzze gubaawo kitegeeza ne Robusta asobola okuwooma obulungi era n'akola aroma owakalungi abantu ne bakasiima abazungu bakasiima tubijja mu bali ebbeeyi gye bateweereza buli nnaku aba euro. Kakati omanya nti akatale kalongoose ku Robusta ebbeeyi erinnyeeko naye nakyo nze ndi wamu siri wamu n'abavumirira ate gavumenti ngamba nti kino kitongole ekya gavumenti UCDA kyeteekamu ne ssente za gavumenti wabula bo baatuukiriza ne bakola bulungi ne babeera banjawulo naye tojjaawo gavumenti etaddemu ssente kuba n'endokwa ze yatuwa batugamba nti gavumenti yateekanga omutemwa mu UCDA ne batuwa emmwanyi esasula abakozi yadde oluusi ssente tuziteekayo ate nejjako n'esasula tolina woogijjiramu kuba ne mu 9 mu UCDA mwe yatandikira emabega tiwaali UCDA naye emmwanyi zaali zitambula negireeta gavumenti era yaleeta UCDA naye abantu boogera UCDA ng'ekitongole ekyobwannakyewa anti kyo kikoze nnyo n'ekikolera mu gavumenti toyinza kunenya kakati bano tubasiimako nti bo batuukiriza. Singa oba osanze aba gavumenti nga babakuteereddeawo oli ne president oyinza mugamba otya ku nsonga za UCDA? Ku nsonga eyo nti kati obudde tibunayita naye era buyise nti yali tusooka kusinkana balimi bammwanyi abazirima abazisunsula abazitwala ebweru ne tusinkana ne UCDA ne tutandika ne president n'atuweereza ababaka tutandika okubaga ng'ebirala bwe biri nga ku kooko n'emmwanyi bwe babadde bagenda okuwa abayiike 10 babayambeko baatututteeyo mu byalo manya mu district ne tutuuza enkiiko ne tukisomako ne tumanya bwe kijja okukola sente mmeka oteekwa kuba nayiika mmeka kati na kino baali badde bajja abantu abali mu mmwanyi so si buli muntu avudde gy'avudde ayogerere emmwanyi fe abali mu mmwanyi twali tudde ne batunnyonnyola kiki ddala ekijjisaawo UCDA bayinza okuba n'ensonga tizino ssente zetuwa oluusi tizirabika nabo nga batuufu ne bambi tebalina bantu baboogerera bali mu kintu muli ate ne bali aboogera kati kyemaliriza nakyo nti waliwo enkola ejjawo eringa ey'ebyobufuzi nti bwe wabaawo ekintu Abedi Bwanika Honorable yagenda Entebbe n'alobingayo emyaka 3 banne baagaana singa baagenda bonna oba oliawo yekyalivuddeyo nga kinene naye ebintu by'okwesulubabba olaba abantu bagenda eggulu abala ne basigala kati ebyo biteeso gye biyitira singa Abedi tiyeevaamu nga musajja kugenda Entebbe n'emyaka 3 gye bagenda okulekawo UCDA tigyalikoze eki era olaba ne bwe yabadde mu paalamenti yayongeddeko 2 tajjirawo ddala kuba yategedde nti bwe kigaana baga nti abanje wabi abuukana mitanda kakati kitegeeza nti bwe kyaliganye naye gino 3 era nze mwebaza kuba bajja e Masaka ababaka bonna baasituka nga beebaza sebo Honorable Abedi we bali kutugenda ba Honorable Kakande Honorable Gundi n'abakulira Buganda Focus nga beebaza singa nabo baagenda osanga bali tujjiddeyo ekinene naye kwesuluba basi kirungi toyanziza Saalongo Muwada singa bakutwala ekisozi ku Lwokutanula Sabbiiti eno nosisinkana President Museveni ng'ali n'ababaka b'akabondo k'NRM oyinza kumugamba otya ku nsonga za UCDA n'ababaka baali nabo? Tusobola namukkiriza kwogera nabo. Lwaki ate? Kubanga abo babi nnyo ababaka tamanyi byafaayo bya gavumenti bakiikirira ndowooza z'abantu nti ababaka kale twagala baddeyo beebuuze ku bantu abate beddeyo beebuuze ku bantu. Njagala kukutegeeza nti ebyafaayo bya gavumenti eno byazimbibwa bw'oba obigoberedde bulungi buli kimu ky'oba okola kikwanguyira. Nja kukuwa ekintu kimu mu lutalo wano nga lutandise gavumenti President Museveni yateekawo enkolagana ennungi n'abakulembeze b'ennono bonna owa Busoga owa Buganda n'abalala n'aba Bunyoro era oluvannyuma lw'olutalo nga luwedde agenze buli omu n'agendanga ku mikolo nga kwali nga bakomawo. Abakulembeze b'ennono enjawulo gye balina ku bantu abakola mu gavumenti bo baliwo kulaba nti ebitundu byabwe n'abantu baabwe babeera bulungi
ensonga ekwata ku mmwanyi ng'olina bali bakulu banno mukwatagana togireetera bano bamuwadde abamaze siniya ey'omukaaga abanoonya ssente bagiteeseeko ki owa Bunyoro gyali owa Buganda gyali owa Tooro gyali owa Busoga gyali n'abalala tuula nabo bakubuulire be bajja okubuulira ebituufu ebifa mu bantu bo ne gavumenti okujja n'erowooza nti kati erina obuyinza bungi n'ebukozesa ne yeerabira engeri gye yazimbibwa kijja kutuleetera ekizibu olwekyo ndowooza nti wekitiibwa pulezidenti kyekiseera awulize bye tumugamba ffe abatasasulwa musaala emwanyi egenda kubattira akalulu addeyo awulize nnyo ebigambo by'abantu be yazimba nabo gavumenti so si bano abagibuukidde kuba kati bw'otunya abayise mmwanyi bonna babuukidde embuukire emyaka 2 tebagibaddemu olwaleero ab'opposition weno mbadde ndudde balabako batandise bafunye kye beekwasa bwe tubadde tugenda okukuba naye nga bwe nti mulimu abalwanyisa ekitundu kya Buganda mu by'obufuzi be bakipika kubanga bamanyi nti Abaganda ku mmwanyi tebajja kuwa NRM kalulu bali bakipikire oli emwanyi egenda kubattira akalulu maama nnyabo kakati ab'opposition ne batandisa babadde babuledda obukofuire otandise obbulaba batandise ogogola enzizi batandise beekwasa nti basomesa mmwanyi lwaki obawa platform kati abalwanyisa mu gavumenti abalwanyisa Mwami Museveni ali nabo abatayita Ojooko yali nabo mu nnyonyi bamutega landmine mu nnyonyi n'emutta nga abamuteza ali nabo mu gavumenti ffe tusobola kubikiriza nga tubiraba toyanziza CBS wangi esebo bokale kutuweereza munnaye esebo amanyi mutima gwa ggwanga mulindwa David sebo ndi mwogezi wa Nalebo tubandike Bali constituency naye ensonga eno nsaabu agikwate na buvunaanyizibwa mu byonna bye tubadde nabyo wano mu Uganda naddala mu Buganda tulimye kulwanira tulimye kupamba batulimisiza ebigagi batulimisiza Molinga tubadde tusigazaawo akantu kamu kamwanyi tuyewoosa nti buli muntu anakireetamu olusaago okusaanyawo ekintu tubadde tusigaza kye tulabako kabe memba wa palamenti kabe mukulembeze nga wawaggulu atya tugenda muteekako eriiso George nnyo okusingira ddala okugamba nti bajja gizanyiramu bagireetemu ebibugo by'embeera y'ebyobufuzi biki tetwagala kukwata ekisigalewo tetulina obulumi bungi manje osigasewo ng'ekyomugaso obaka butuuse wangi kuluramika esebo kulamusiza muganda wa esebo amanya nze Haji Makolo Kavuma nina ennaku n'ennyiike bwe nawulidde ebigambo bya Mwami Museveni ne Tony mwe yabyogeredde ku lwange nga Makolo Kavuma nafuna okwennyamira President yabadde ng'ayomba n'abantu abalimi b'emmwanyi mu nkola entuufu Mwami Museveni yabadde ayita ow'ekitiibwa Katikkiro mwami Lameka kino twagala tukyogere kino mukyagale mukigaane buli kitundu abazungu bwe baagabanya eggwanga lino kyayina ekyekirime kyakyo Buganda yayina emmwanyi abasoga bali mu bikajjo ab'omu mambuka ne balima gundi obulo ne balima n'ebirala ne pamba wano ewaffe emmwanyi ebadde emanyiddwa ng'eya wano ekyo kye kiruma abantu ekirala ekyokubiri toyinza kuŋŋamba walabye omusajja ku TV n'agamba factory eno ezimbiddwa wano omumwanyi gwona mu Uganda gugenda okuŋŋaanira wano twakaanya ne president Mwami Museveni singa yabadde mwenkanya eyo factory gye yateeka entuŋŋamo gye batasinga kulima mmwanyi kuba emmwanyi tezisinga kulima ntuŋŋamo yabadde agiteeka mu buli region awasinga okulima emmwanyi lwaki yagitadde mu Buganda n'agiteeka mu Busoga oba n'awalala n'agiteeka wamu kino maliriza naki bino ebintu birimu effutwa n'okunyigiriza ow'ekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka ng'amulagidde kigenda ogamba abantu bange balime emmwanyi embaale yali ku bbeeyi nga wano eri wansi bwe yawulidde Mwami Museveni ng'abantu ba Buganda batandise okufuna ssente bwe busungu bw'alina Museveni alinga mu Isirayiri bw'aba n'akuba Mmengo asooka kukuba Nakawa n'akuba Mbaale bino byonna rationalization y'ebirala baali bategetinga kino kwavuwaza abantu ba Buganda kale toyanziza wangi Lamisa esebo nkulamusizaako nnyo taata esebo n'abakola bali mu studio mbalamusizaako nnyo amanya nze Rashidi baba nga bulijjo ninsiza nnaganga gomba Lameka n'abatuuliriza ffenna emmwanyi tuzaalidda tusomedde ku mmwanyi buli kimu ekikole naye Busoga emmwanyi gyeri omwanyi badde esaasaanya okuva mu Buganda neyeega paka waggulu mu nsi za waggulu yonna
Yo omuntu okulwanyisa emmwanyi abanga mutujju kubanga lwaki wano mu Buganda emmwanyi ebadde tukwatiridde nnyo naye omuntu egirwanyisa okuvaayo twatutegeeza byobulimi tebugenda kufaana mu Buganda baba Kansembyeyo gwe wanje Eseo webali kuweereza ggwanga kusebo mukulu Lameka Eseo amanya Rastaman bwayise mulakimu bamweni UP kyagula gye setamu ye mukulembeze ensonga z'emmwanyi era njagala tuzikwata ekisajja kikulu kubanga bwana Lameka emmwanyi bwe tunagiteekamu amawanga ekigendererwa kyaffe kijja kufa nze nno nkubiriza ababaka ba paalamenti nga nze mulaki nti bwe muba muli mu paalamenti ekintu kino mukiggyeemu amawanga wabula mukunge bukunzi bantu ba regioni ndala bawagire kino kye tulimu nti ekitongole tekikola ki tekyegatta naye bwe tunaagamba nti kino tukikulembeza nnyo wano ekigendererwa kyaffe kikulu ku butaka. Okay, tuyanziza akadde no kadduse mwami Lameka bale kuweereza sebuli bakosima waswa mu Nnyendo Masaka City agamba nti kakati mwami Museveni agenda kutugamba ki ng'agasa CDA nga sizoni eno kiro y'emmwanyi ebadde ku gumu mu 13 sizoni ejjebere ku 13 anaaba akyatugamba ki mazima ddala bw'atyo bw'agambye. Lameka bale kuweereza javiira mugwanya Ochola ekyabakadde Haji mulamusizza ne mwebaza okwogera amazima yeebale kulaga buvumu mwagambye omuziranga yewe bali kuweereza nze Sebayiga John Bosque Matete Maogola tutumbudde ekituufu azanyira ku mmwanyi akalulu tewali. Lameka bali kuweereza Tamale Daniel Manyama Maogola nsaba bannange ababaka baffe balwanire wamu emmwanyi yaffe bw'atyo bw'agambye. Messages endala nyingi omusawo kyoyite Buyoga mugoba nsonga n'abalala message nyingi naye akadde kadduse Haji Sibula batuuliriza nga tubasibula njagala okubategeeza nti tuleke kwogera nnyo n'amaanyi wabula tulobinge bulobinzi tusobole okufuna mu kintu kino bwe tunayogeza amaanyi tujja kusunguwaza abantu ate basibe natti okusinga ne we yalikomye so bw'oyogera ng'okkakkanye obubaka butuuka n'obwotogeza busungu oyugira mpola olina gemanyi olina omutegeeza mu ebyo mwajja kubanga nze ayogera wano nze munnamawulire w'NRM Bukoma Nsimbi district naye nze sikulembeza nnyo bintu bya bufuzi kubanga bw'obikulembeza mu kiseera ekitali kyabyo bitta kuba kati obawulira bannaffe abakuba kalulu situlonda nkya twagala kutereeza bintu biterereze mu mutima omulungi webale nnyo webalire ddala toyanza Salongo Muwada Sibula batuuliriza sebo toyanza olwakadde kotuwadde nga mmaliza njala kusaba buli muntu yenna ali kudda oluvuganya mu gavumenti yaffe oba mu paalamenti bannange ebintu bino osanga tebyandituuseewo naye bwe tuvanga mu kalulu ebyobufuzi tubiteeke ebbali mulina okubaawo n'empulirizo ne gavumenti ku nsonga eziruma abantu katolwayo abopposition kiriwo kiraba ekyemmwanyi bakyogera kungulu naye nga ku mutima baagala kiyite bo bakomeyo mu paalamenti ate ng'omuntu wa bulijjo aba agenda kufiirwa so bamuteekawo enkolagana n'enteeseganya n'obutavuma kitundu kyammwe nga kya Buganda ng'abakulembeze ba Buganda be babeera balonze nga Katikkiro wa Buganda ne mutamutyoboola muba musigala mulina eddoboozi eribanyweza naye mumala okutyoboola omuntu ekintu ne kijja nga kyetaaga eddoboozi lyammwe eryawamu ng'omuntu mwe mwamutyoboola musule bulungi. Toyanziza mpuliriza kankomewo n'abawalimu tugenda kwogera ku nsonga za byabulamu mu ssawa ey'okubiri eyo y'emmwanyi buli omukolo obuvunaanyizibwa bwo ababaka bakamubuulidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ate ne pulezidenti awuliriza puroguramu eno katukome mu ssawa ey'okubiri. Mpuliriza Emanduse Kuuli nkujjukiza nti Kuuli dakika 12 zimaze okulera ku ssawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nina abakulu ba byabulamu nga bwe nkutegeezeza mu ssawa eri gye tufundikidde nti genda kwogera ku nsonga za byabulamu waliwo ekirwadde abamu bakiyita tebakimanyi bulungi tukyogera mu ngeri ez'enjawulo club foot okimanyi kakati no tusesetula kalimi nga tugenda okulambulula ekirwadde ekyo n'abakulu bano okukulamusaako njagala kusooka kukutegeeza nti Honest Estates Developers Limited basaba okuludda estates zaabwe empya omuligayaza Kiwenda phase 5 Mabombo phase 6 ne 7 Kakiri Nampunge bakyalira n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoyima omuli Nasala Bujuuko Kigoma Namusera Bugembe
Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Mannyo Olw'Entebbe balina Nakawuka 0 phase 4 Necessary Utabe Expressway balina Nestate Sena Mugongo Omulina Mugongo Sonde Nena Mugongo Misindye Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zirimo amazzi amasajjalaze enguudo byonna birungi ate ettaka lya byapa ebya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankeshwa Building omwaliriro gusooka. Weesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima. Essimu eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti M 57 28 73. Nkujjukiza ne Mirage Tiles. Mirage Tiles ekuleetedde end of year bonanza nga bakusala ku bbeeyi ya tiles zaabwe zonna omuli ezawano n'eziva ebweru w'eggwanga. Nga bwe tumala ku mwaka genda ku Mirage Tiles ofune tiles ku miwendo egisaliddwako era nga banagola mu bungi bakubawa etambula ey'obwereere. Bonanza netandise yatandikanga lumu ekomekerezebwa 31 omwezi guno olunaku tusigaza nno lwankya na luli ekisonga tugimalirize. Balina tiles ez'enjawulo omuli Goodwill, Modern, Millennium, Twyford ne Nicras okuva mu ggwanga erya Buyindi ate n'ebikozesebwa byonna babirina. Mirage Tiles basangibwa ku 6th Street Giara Plaza okuliraana National Water oba ebugolo bikwadiwe ya City Goodwill opposite Uganda Bat awo nno n'otuukayo ne bakuwa ebintu bino ku mutindo okumanya ebisinga obakubire ku nooti 754 434 566 oba nooti 779 893 nooti 99. Oli ku Manduso nze Kalule Lameka nina abagenyi basatu. Nina Mwami Muwonge David mukwanaganya wa byabulamu mu Bwakabaka tulamuseko. Abatuuliriza nsanyuse nnyo okubeera wano ku 89.2 CBS FM. Nze Muwonge David ndi mukwanaganya wa byabulamu mu ministry y'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda. Okay. Nina Musawo Semakula Emi Musawo wa Magumba yakuguka mu Magumba tulamuseko Musawo. Abatuuliza abayiraddiyo ya bujjajja eno yabavubuka abamulembe mu TV mbalamusizaako nnyo erinnya Semakula Emi ndi musawo wa Magumba era nzijanjaba obulwadde bwe tugenda okwogerako obwa club foot tuyita mu Luganda zaamufuula era nga mbujjanjabira Mulago National Referral Hospital. Okay. Nsanyuse okubasinkana n'okubawuliriza. Okay, tulina Musawo Musoke Henry ye mukwanaganya wa club foot tulamuseko Musawo. Bannaffe abatuuliza tusanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno okusobola okuwuliziganya nammwe. Erinnya Musoke Henry ndi mukwanaganya wa project labirira abaana abazaalibwa n'ebigere ebyeweta nga tuli wano okujja okubategeeza n'okubategeeza obulwadde buno bwe bufaanana kiki ekiyinza okukolebwawo kiki kiyinza okukolera awamu nammwe abali eyo kubanga mwe muyina abaana ffe tuli eno twetaaga okubajjanjaba ne tutwala omukisa guno okwebaza CBS kubanga etukkiriza okujja okubatuusaako amaloboozi gaffe n'ebiki bye tukola. Okay. Project eno eyimiridde etya? Kiki kye tunuulidde mu project eno yabbanga kiyo? Mu Luganda tugijaga project naye nga program kubanga mpanvuko emaze enteekateeka emaze akabanga twatandika mu mwaka gwa 2018 era tubadde tutuusa obujjanjabi ku baana mu bitundu ebyenjawulo. Ekigendererwa kyaffe kulaba nti abaana bonna abazaaliddwa n'ebigere ebirema bafuna obujjanjabi nga mwaka tegunnawera. Amangu ddala nga mwana azaaliddwa kirungi n'asindikibwa mu ddwaliro awali obujjanjabi n'afuna obujjanjabi obwo asobole okubeera n'obulamu obulungi. Bwe tulambululako akatono ebigere bino ebirema oba club foot zaamufuula ebigere by'ekijiiko ebigere ebyeweta n'amannya amalala mangi nnyo okusinziira ku kitundu mwova birina mwana azaalibwa nabyo te siddogo
omwana tebamuloga bulozi nga abamu bandirowoozezza si bajjajja nti babireeta si lwakuba nti bakukolimira naye ebe kibeerawo nti omwana azzalibwa ng'ebinywa ku sayidi emu y'ekigere bimpi ne bireetera obugumba oba omubigere okuseeseetuka okuva mu mbeera yaabwe ya bulijjo kati ekizibu ekyo ebisingako omwami omusawo Ssemakula ajja byogera naye ensonga enkulu kiri nti mu bulwadde bwonna oba mu bulema bwonna obuzaalibwa kirabu futi yewankizo kubanga omwana azaalibwa ebitundu ebirala byonna biramu mu ebiseera ebisinga obungi obwongo butegeera mwana alya bulungi mwana akaaba mwana akula bulungi okujjako ebigere ebyeweta kati omwana ono byeweta mu ngeri ki ebigere bino byeweta kyeweta nti ekigere mwana omulamu ebigere biba bitunudde mu maaso gy'aba atunudde naye ekigere kino kijja nti kyandibadde wali obugere wandibadde butunudde mu maaso bujja ne bwetunuulira ne bwetunuulira ng'ate bweweseemu ng'ennukuta ya cca oba si kati ekyandibadde wansi kyandibadde ng'ekibatu omwana walinnyira kigenda ne kyekyusa ne kitunula waggulu ekyandibadde waggulu awali olususu ne kitunula wansi kaakati ne kijja ne kibeerako ekkoona nti olaba ng'ekisinziiro ekyandibadde kitunudde wansi nakyo kisituse ne kitunula waggulu engeri eyo nebeera nti bwe bulema bwebufaanana kati omwana ajja nazaalibwa bulungi nnyo era akula bulungi okujjako ebigere nti bw'anaaba akuze nga tajjanjabiddwa afunamu obulema obwannamaddala bwe tuyita disability ekyo kimuleetera okubeera nti tasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe ng'omwana eyandibadde ng'azaaliddwa nga mulamu entambula ebeera nzibu kubanga ebigere byekyusizza olw'obulemu obwo ate ne bw'aba nti asobodde okuvaayo ne yeerwanako abamuyisaamu emimwa kubanga ani mulema asobola kukola ki newankubadde ayina obusobozi bwonna naye abantu abasinga obungi bakitunira nti omulema aba nti n'obwebigere n'obwongo bwakyama naye nga si kituufu abaana bano bazaalibwa nga ebitundu ebirala byonna biramu okujjako ebigere kale ensonga eyo lwaki tuvuddeyo okuba omulanga ogutakungula tukwataganyize wamu buli alaba omwana oyo mutuwe fe tutereeze ebigere bajja kukyewuunya mubitereeza mutya musawo Ssemakula mu nsonga eyo ajja tunyonyera ebisinga musawo Ssemakula abamu balowooza nti ddogo abamu bagamba nti oyo yakulimirwa alina ekigere kyeweta tiyakulimirwa yesebo nga musawo musooke bwannyonnyodde ebigere abantu bano abazaala abaana bano butuufu baba tebakulimirwa baba si ddogo naye buba bulwadde ng'obulala bwonna bwonna bubeera ate kirungi nti bujjanjabibwa bwe tuba tutunuulidde obulwadde buno nti abaana abazaalibwa mu nsi muno abaana omwana omu oba babiri mu 100 abeera alina obulwadde buno obwa kirabufuutu oba obwa zamufuula nga mwami musooke bwagambye nti abaana bano twagala bajje nga bakazaalibwa era obulwadde buno tubujjanjaba bulungi nnyo tubaagala nga tebannaba kusussa mwaka newankubadde nti ne baba basussizza omwaka nga gye bali nabo tubakola ki tubajjanjaba nekitwanguyira nnyo bajjanjaba obulungi nga bakyali wansi wa mwaka gumu kati abaana bano bwe tuba tubafunye mu malwaliro gaffe amalwaliro tugenda gwogerako agajjanjaba obulungi obulwadde buno abaana bano bajja ne tutereeza ebigere ebyo era ne tubisiba abamu kibayita ekiseminti naye nga tumaze okutubitereeza buli luvannyuma lwa wiiki ne tuba nga tubisiba kyetuyita ekiseminti yakitegeeza omulabirawo nga yakazaalibwa alabikirwawo nga yakazaalibwa ssebo esebo kati ne tuba nga tubatereeza buli luvannyuma lwa wiiki ng'oggyeko okubanga tutereeza ebigere era abaana bano abazadde b'abaana bano tuba kansolinga oba okuba budaabuda okuba nti bakkiriza nti no obulwadde buno bujjanjabibwa tebakiraba nga kivume ate era basangawo ne bannaabwe abamu ng'ebigere biteredde so kati bwe tubajjanjaba ne batereera ate ne tubawa engatto ezisobola
okumaintaininga oba okukuuma ekyo kyetutereezezza okumala ebbanga lye tuba tubagambye. So obujjanjabi bwe buto butambula. Abamu bagamba era okugulu okuliko ekigere ekyazamufuula mbona kuba tekwenkana n'okulala kuba kukovumu abamu babireeta. Nedda si bwe kiri. Ekigere ekyo kiba okitunuulira kiba nga kyenkanankana oluusi abamu bajja nga balina ekigere kimu nga kyekirwadde, abamu bajja nga bibiri. Neera bw'oba otunuulidde ng'ekimu kyekirwadde kiba tekirina nnyo njawulo nakiri ekitali kirwadde. Okuggyako nga mpozi ng'alinamu obulwadde obulala. Obulwadde obulala buba bungi obukwata abaana naddala nga bakuzeemu nga poliyo, oyo atera okuleeta obuzibu ebigere byokukola ki okukogga. Kaakati obuzibu buno buva ku ki? Mukyala aba teyanyumira bulungi ddagala oba kiri mu lulyo mwe kitambulira? Kituufu nnyo kyoyogedde nti okusookera ddala ebimu tetumanyi kikireeta bintu bino, naye nga ebiseera ebisinga okunoonyereza kugamba nti biva mu lulyo. Kubanga twesanga nti eriyo abazadde oba tatawo oli yali alina obuzibu obwo bwazamufuula neweesanga nga ate n'omwana era azaaliddwa omutabani. Ekyo kyo tukizudde nga wekiri nnyo. Of course n'ekirala mpozi nti waliyo abamu abatagenda bulungi kunywa ddagala oba n'ebintu ebirala ebibetoolodde, abantu abamu banywa ebiragalalagala n'ebintu ebifaanana bwe bityo bitera okuleeta embeera eno okubeerawo. Buli kiseera ekigere kino kisobola okuwona kugwaga nti mwagala nnyo omwana ng'akyali muto, bwe mbuuka emyaka emeka wenyeza okulemererwa okutererezebwa? Kakati okuterereza okusooka kuno okukuba ntuterereza ekigere kino okwanguwa kubeera wansi wa mwaka. Niye omwana ne wabeera wa myaka 5 tusobola omutereza mu mbeera eyo. Naye bwe babeera abakuze nga beeyongeddeyo ate bajja kuba beetaagisa okulongoosa. Ekiba kyetaagisa ssente nnyingi of course. Ate era n'omwana bw'aba awonya oluusi abeeramu n'obulumi okumala ebbangako eriwerako. Neera omuntu bw'aba akuze nga mukulu ne wabeera mu myaka 15 neera naye tumukolako ne tumusiba naye era oluvannyuma abasawo abalala abakugu basobola okumukwatako ne bamulongoosa ebigere byo ne bitereera bulungi. So kati buli mwana yenna alina embeera eyo alina essuubi nti asobola okukolebwako n'akola ki n'atereera. Naye tubakubiriza nti kibeera kyangu nnyo singa omwana ono aba yaakazaalibwa n'aleetibwa ne tumulaba ne tumujjanjaba. Ampuliriza katumbulemu katono nkomawo twogere. Ampuliriza Emmanuel Sokoli twogera nsonga za byabulamu, twogera ku nsonga za byabulamu era ekirwadde kye twogerako kyekyazamufuula ndowooza buli omu okitegedde mu luzungu bakita club foot, ekigere nga kyeweta ne kikola musi ekyanditunudde obulungi mu maaso ne kibanga ekitunudde emabega ate n'akasinziro ne kagira bwe kati. Ensonga eyo bakugambye nti kitereera bw'ozaala omwana ng'ali mu mbeera eyo asobolera ddala okutereera muna nnyo ddala nga tannaba kuweza mwaka n'omutwala mu ddwaliro ayinza akolwako awatali bulumi bw'amaanyi n'atereera bulungi n'atabeera mu mbeera eyo ng'akuze. Naye musawo Ssemakula kye twebuuza nti abamu babazaala eyo naye babatwale mu ddwaliro ki? Gwe tugambye oli Mulago, abamu babazaalira Mityana waffe Kiryokya Kyantungo, ddwaliro ki? Mwami Musoke kalambulire ku ekyo katono. Musawo Musoke. Abatuuliza nga omutesitesi bwabuuzizza abaana bajjanjabirwawa, mbadde nsaba okuddako emabega katono okulambulula kintu kino kyatandika kitya, lwaki twavaayo okutandika okulondoola abaana bano n'okuteekawo obujjanjabi obufaanana bwe buti. Ebiseera ebisinga obungi endwadde ezisinga obungi zituleetera okweraliikirira okunene. Okweraliikirira okwo ne kutuleetera okudduka muntu genda mu ddwaliro lyonna eriri okumpi. Naye obulema obusinga obungi obuzaalibwa abaana bazaalibwa nabo bujja ne buleetamu ensonyi mu bantu abamu okusinziira ku wa we tuva, gwanga kiri olimu, nzikiriza ki gy'olimu. Kati kireetera abantu okuvaamu famire ne zitandika okweka abaana abo. Oluvannyuma abaana lw'okuba nti Katonda ye abatonda nga balamu nga b'amaanyi bakula bejjayo bokka. Batandika okwejjayo ne balabika awo tutandikira okumanya nti waliwo obuzibu obufaanana bwe buti. Kubanga omwana ye avuddeyo ayinza okwavula n'adda mu luggya bayitawo ne bamulaba. Naye ng'abazadde tebateekayo mulaka kumutwala mu ddwaliro nga bukyali. Kubanga emabega emyaka egyayitanga 20-30
waliwo endowooza nti ebigere byo tebijjanjabibwa nga tuyina endowooza nti oba yali polio kubanga emyaka gy'enkaaga n'ensanvu awo polio yali mungi kati abantu abazaalibwa mu myaka egyo bwe balaba ebigere ebifaanana bwe bityo balowoozanga nti polio naye ng'ate si polio kubanga polio tebamuzaala bubeera buuka bwe bumuleeta naye bino bizaalibwa buzaalibwa kati mu mwaka gwa 2000 mu ddwaliro ly'e Mengo waliwo kitongole kya CBM kya supporting program mu ddwaliro ly'e Mengo nga bakoleramu n'eddwaliro ly'e Mulago. Waliwo omusawo bamuyitanga Dr. Penno Groove n'atandika okujjanjaba ebigere. Yajjanjabanga baana abalina ebizibu by'amagumba. Naye ekyasangibwa nti ekiseera ekyo yatandikira obujjanjabi obwo abaana nga 6 ku buli 100 baali babigere birema. Kati waliwo mukwano gwe naye musawo w'amagumba mukugu Professor Pirani yakyalako mu Uganda najja alabe munne kyakola mu Uganda n'asanga ng'omulimu gwasinga okukola obunene kulongoosa abaana babigere birema. Naye nga amalwaliro weegali abasawo weebali neyebuuza kiva ku ki naye nga ye yali yakola research okunoonyereza kujjanjaba ebigere ng'akola PhD oba degree eyokusatu mu University ya Iowa. Kati eyo gye yasanga Professor Ponseti ng'ajjanjabye ebigere nga tabirongooseza oba kubisala okumala emyaka 45. Kati obukugu bwe najja n'abutwalira ku bwoli n'agezaako naye okuyiga okujjanjaba ebigere ebyo nga si byakulongoosa. Kati bwe yasanga munne ng'abonaabona n'ebyokulongoosa nga naye kubanga yayinza okukola lisiti y'abalwadde 3 n'akolako 2 n'akoowa bitwala ebbanga ggwanvu nnyo. Kati n'amuwa ekirowoozo nti waliwo ekintu kyoyinza okukola n'ojjanjaba ebigere bino kasi omwana abeera ng'ali wansi wa mwaka gumu ebigere bino ne bibeera nga oba kuyite kunyululwa ne basibako seminti. Ate mu Uganda tulina abasawo orthopedic officers y'omulimu ogumu gwe bakola gwe gwa kujjanjaba bulemu bufaanana bwe butyo. Balinga bakola naye nga results tezivaayo bulungi. Kati bwe baleetamu ekirowoozo ekyo ne batandika project eyali esomesa okujjanjaba ebigere nga tobikozesezzaako kambe oba bitwala mu theatre gye twayitanga Ponseti method. Ponseti yazuula enzijanjaba eri kati neetwala erinnya lye gye tutambula nayo. Kati ne tutandika projects mu Uganda nga focus yaazo nti tuyina okubeera ekigendererwa tulaba abaana nga bakazaalibwa tubasindike mu malwaliro omuli orthopedic officer asobola obbakolako. Orthopedic surgeon ze bakola ku bigere bino naye olw'obu mirimu eminene gikwatagana n'obubenje kuba abasinga kukola ku magumba gamenyese n'amagumba ag'ekikadde geetaaga joint zeetaaga okuzzaawo ne biki egyo ne tubalekera emirimu egyo ntugamba gino omulimu guno ogusobola okukolebwako abasawo abali ku ddaala erya wansiko amwana n'avayo nga afunye obujjanjabi mu kiseera ekituufu amangu ddala ne tutansawo project eno okusobola okuyamba okuzimba abasawo bafune obukugu obwo obusobola okujjanjaba ebigere amangu ddala ng'omwana yakazaalibwa n'asobola bwatuukira okugenda okwavula ng'ebigere biteredde. Bwe bandibadde bakweka emyezi esatu osobola omukweka nga ava egenda okuvaayo abantu bamulabe nti omwana atuula ng'ebigere bye biramu teri asobola kumanya nti biki bw'aba alimu okutya. Naye bw'obanga toliimu okutya n'oggyeyo omwana ne bamulaba abasawo bonna bw'abanga tozaalidde mu ddwaliro omusawo yenna ku level yonna etandikirwako clinical officer midwife nansi abasobola okola nti bino ebigere tebifaanana nga biramu genda mu ddwaliro gundi. Kati ekitongole kino oba obujjanjabi buno buli wansi wa walimu. Walimu yani? Walimu kitongole ng'ebitongole bye tuyina mu Uganda tugambe nti tuyina kitongole kya taso. Kukwagala kifaananyirizaako naye ekitongole kya walimu kiri mu research
kikola nnyo research kati kitongole ky'ebigere kyagenda mu mwalimu nga kivudde mu ministry kwa ministry ye nannyini kujjanjaba ye yafuna n'omuvujjirizi atuwa bye tukozesa Miracle Fit. Okay. Kati Miracle Fit bali mu America bakwatagana ne department ya magumbe Mulago munyo Mulago ne Ministry of Health ne bagatta wamu amaanyi gaabwe ne kosu eddwaliro ly'ekisubi erikola ku bulemu ne ku magumba ne bagatta amaanyi gaabwe ne bakola programu eno ey'okujjanjaba ebigere naye programu ezisinga bungi bw'okola nga project etuuka ekiseera newunzika bwewunzika nga tolina gw'ogabidde kati ebeera ngalire ezikira nti akati bw'okasuubula obusuuzi muba muweddemu kakati project twetwayagala kukola project eneezikira nezimbibwa mu ministry nenoonya banywanyi baayo walimu y'omu kwabo abalina ebintu ebirala bye bakolagana nabyo okutwala obujjanjabi obw'enjawulo mu maaso kati ekitongole obujjanjabi ono ne buyingizibwa mu walimu kubanga yalina structures abatunakiyita tutya emitendera obujjanjabi obw'enjawulo mwe butambulira kakati olw'okugenda mu walimu kituyambako nti omugabirizi sente aziweereza walimu n'atulungamya engeri gye tukolamu emirimu gino. Okay. Kati naye enkola yaffe eri nti tukolera mu malwaliro agaliwo agali mu ministry agali wansi wa ministry n'agamu agali wansi wenzikiriza ez'enjawulo. Okay. Wano tulinamu ag'Abakatuliki, tulinamu ag'Abakristaayo, tulinamu n'ag'Abasiraamu agajjanjaba. Naye nga amalwaliro agasinga obungi gali mu gavumenti. Lwaki? Amalwaliro gano agali ge twandise aga private gabeerako enkola gye gakolamu nti waliwo akasente akatono akaweebwayo. Naye ng'ate ffe bwe tuba tutunuulira ekigere kino twayagala n'omuntu atalina kantu kasente konna azadde omwana ono afune obujjanjabi nti bubeera bwa bwereere. Kati amalwaliro 8 ku buli 100 ge tujjanjabiramu ga gavumenti. Kubanga gavumenti egaba obujjanjabi bwaki bwa bwereere. Kati wano mu Kampala okugeza eddwaliro ekkulu ye Mulago. Tuyinawo Katalemwa ero si ddwaliro naye maka Katalemwa Cheshire home. Okay. Maka ga balina obulemu era bakola ku rehabilitation. Ne tubeerawo ne Kosu ku Lwentebe. Okay. Kubanga obukugu bwabwe buli ku sayidi eyo. Tulina amalwaliro bw'ofulumako ebweru wa Kampala eruweero tulina Kasana, tulina Nakaseke, tulina Kayunga, tulina Masaka ne Kaliisizo. Ate Mubende nalyo ddwaliro kwago gamu ge tujjanjaba agati yetoolodde wano mu Buganda. Okay. Kati omuntu yenna ali mu bitundu ebyo osobola ogenda mu malwaliro ago. Twayongeddeko Kiboga ennaku ezo ez'emabega. Ennaku ezo abadde taliyo naye twamutaddeko era n'abasawo baabwe ne tubasobola okubawa obukugu obwetaagisa okubanga bajjanjaba kubanga abaana babadde batambula okuva ekiboga okujja e Mulago nga olugendo luwanvu ne batendewalirwa naye okwagala okukendeeza ebbanga lye batambula tugenda buli luvannyuma lwa mwaka tunoonyaawo ekitundu ekirimu ekisuubiro okuzaalibwamu abaana abangi abalina obulemu buno ne tuteekamu obujjanjabi. Wabuuzizzaako nti obujjanjabi buno lunaamala bbanga ki? Nga bwe njogedde ku walimu ne ministry ekigendererwa kyaffe nti kye tutandise tugenda kuzikiza. Okay. Program egenda kusigala ng'eddukanyizibwa. Ministry erina enteekateeka gye tunajjako eyo mu maaso aba ministry tujja kubeera nabo wano basobole okunnyonnyola nteekateeka ki gye balina ey'okutambuza obujjanjabi buno bubeerenga okugema bw'okulaba omwana oluzaalibwa ne bamuwa polio 0 bw'agira n'addayo ne bamwongera paka lwaweze emyezi 9 n'amalayo ne kino bwe twagala kikolebwe kubanga ebyetaagibwa si bingi nnyo bisobola okufunika. Government esobola bifuna singa obujjanjabi bubeera nga bumaze enteekateeka eno emaze okuyingira bulungi nnyo mu structure za government.
Okay. Ampuliriza tweyanziza nnyo. Mwami Musoke ayogedde ku bannamikago. Obwakabaka bwa Buganda buyingiriramu wa mu kujjanjaba ekirwadde kino. Mwami Muwonge David. Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Obwakabaka bwa Buganda bwayingira mu nteekateeka eno y'okujjanjaba zaamufuula oba club foot. Tulina oluvannyuma lw'omukago gwe tulina ne Ministry ya Health ya gavumenti eya wakati. Ate era nga bw'owulidde erinnya zaamufuula kirina kyekitegeeza mu lulimi lwaffe Oluganda. Bwe nkubuuza nti zaamufuula enki empewo kyekitegeeza abantu baffe bawanuuza nti abaana bano si kituufu naye bawanuuza nti abantu bano abazaala abaana bano waliwo empewo mu bujjajja bwabwe oba mu buwangwa bwabwe ezibagewula ezikoze ekintu ekyo. Kakati ogambye si kituufu. Kati ffe ne tujja tulimbulule tugambe abantu baffe nti abaana bano tewali mpewo erina mulimu gwe yakola omwana n'okuzaalibwa n'ekigere ekifaanana bwe kityo. Era ne tubawa amaanyi nti babatwale mu malwaliro kubanga abamu bwe babazaala olw'okubanga bawanuuza nti no waliwo empewo abamu bamanyi n'okuzimba obusabo oba obuyumba nga muzadde bwati n'amuzaala n'amugamba waliwo empewo ezitaatereera. Kati era ojja kwesanga nti no n'amawanga amalala gye batambudde bano balina amannya ge batuuma abaana abazaalibwa bwe batyo nga mu North eyo waliwo Bodongo era Ojoko ng'era omwana oyo takubwako takolebwako kintu kyonna kubanga ali mu mbeera wanjawulo. Balowooza empewo bwe banaamukolako ekintu kyonna empewo zijja kunyiiga ate. So kakati ffe Buganda twakiyingiramu okusooka olw'okubanga tulina omukago ne ministry. Ekyokubiri okugezaako okulimbulula abantu baffe kubanga Ssaabasajja Kabaka kyayogera tteeka ayagala abantu be babeere balamu ate bamanye n'okumanya tulina omulimu ogw'okusomesa abantu. So bwe twegatta n'abantu bano aba Ministry of Health tutwala okumanyisa okwo era wano kye tuli mu kukola saawa eno okumanyisa abantu era twebaza CBS ate era nga Ssaabasajja yagiteekawo nti no kati wano era tuli ku mulimu gwa Ssaabasajja gwe yatutuma okukola ki okusomesa abantu nti no abaana abazaaliddwa mu mbeera eno tewali mpewo zakola zirina mulimu wabula nga abasawo batunyonyodde nti no biseera ebisinga tetumanyi ne waliwo maybe obuntu obulala obwekola ki obubeerawo ng'omwana ono ali mu lubuto wetuyingiriramu. Bwe tuba nga tetuli ku Kyabasa nga bwe tuli wano obubaka bwe mubutuusa ddi eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku nsonga zaamufuula? Tutambudde ne bannaffe bano nga tutegeka ensiisiira z'ebyobulamu gye tulaga yonna. Twali nabo kooki era ne basomesa abantu ba Ssaabasajja ekooki. Twali e Lwamaggwa ne tubeera e Kibaale ne tubeera n'e Rwanda twasomesa. Tubadde nabo we tubadde ku bulungi bwansi ng'amalirizibwa e Kyaggwe twali nabo. So tutambudde era ne nga 13 tugenda kubeera ffenna wano mu bimuli bya Bulange nga tukuza olunaku lwa sukaali era enteekateeka weeri bagenda kubeerawo era bongere okusomesa. So tusomesa we tufunira obudde bonna tukola ki tusomesa. Tutambudde nabo. Ampulirize katumulemu katono oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku lidakiika no tusigaza ntono tuyingira ssaawa 3 ez'ekiro kya leero ezunaako ne 3 ffe tujja kusiibula Olivia Kwagalajja n'amawulire mu lulimi Oluganda. Musawo Ssemakula oluusi tutya nnyo buli tuwulira ku bintu kujjanjaba era kati nga zino endwadde zirabika ng'enkambwe. Okujjanjaba omwana omu n'awona zaamufuula oba bigere byombi
kiyinza kumalako omujjanjabi ssente mmeka? Toyanza nnyo ssebo. Obujjanjabi buno obwazaamufuula Club Food bwa bwereere. Amalwaliro gonna ge twogeddeko, omwami Musoke gayogeddeko, obujjanjabi buno buba bwa bwereere. Era tukubiriza abantu ba Ssaabasajja mwenna gye muli nti singa mba mulabye omwana alina obulemu buno asindikibwe mu malwaliro gano ajja kufuna obujjanjabi okuva ku lunaku olusooka mpaka bwe tunaamusiibula nga tasasudde yadde 10. Twongera okukubiriza abasawo naddala abazaalisa eyo abazaalisa abaana nti singa oba olabye omwana nga alina obulwadde buno osobola omusindika ku malwadde ge twogeddeko ajja kufuna obujjanjabi. Era nga amalwaliro ago googeddwako wano mu Buganda naye era tikitegeeza mu Buganda wokka nti n'amalwaliro gonna agali mu Uganda naddala ali ku level ya regional referral hospitals agasinga galina obujjanjabi buno. Lwakuba tetulina budde bwonna kugalambulula. Katusibule nga tutandikire wa Muwonge David n'ekigambo ekisembayo. Neyanziza abantu ba Ssaabasajja mwenna gye muli mu masaza gonna ate naddala abakulembeze era abo ab'ebyobulamu ku ssaza be twasomesa tusuubira nti nno bajja wano ne tubasomesa tusuubira nti nno mulimu mu gukola kuba twabatuma okubeera abasaale munoonye mufeffette abaana abo yonna gye bali mubaweereze mubalagirire be mulaba nga tebasobola era baabateerawo embeera ne babawa amasimu agwa coordinator gwe mukubira ne mumugamba bannange ono gyali talina na bw'asobola kuvaayo. Enteekateeka zijja kukolebwa omwana oyo atwalibwe mu ddwaliro asobole okujjanjabya kubanga obujjanjabi bwa bwereere. Ate bw'alemererwa okuvaayo eyo tuba tumukotogedde tujja kukola enteekateeka yonna yonna okulaba nga omwana oyo avaayo kuba ffe omulamwa gwaffe oba ekiruubirirwa kyaffe n'okusanyuka kwaffe kwe kulaba omwana oyo amangu ate ne tumutwala mu ddwaliro asobole okukolebwako naye asobole okutambula ng'abaana abalala. Sibula batuwuliriza. Abatuwuliriza mbasiibudde mwebale nnyo okutuwuliriza nze nja kugamba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza musawo Ssemakulu ekigambo ekisembayo tumalirize ne mwami Musoke. Tweyanziza nnyo ssebo okusookera ddala njala kwebaza leediyo y'obujjajja CBS 88.8 eno 89 ey'abavubuka b'omulembe omutuli okutuwa akakisa kano okuba nti tutegeeza Obuganda n'okweyongerayo ku bulwadde buno obwazaamufuula. Era nyongera okukubiriza abantu bonna nti singa oba olabye omuntu yenna ali mu mbeera eno naddala abaana batuweereze malwaliro tubajjanjabe obujjanjabi buno bwa bwereere era abasawo gye bali. Tweyanziza nnyo tweyanze okutuwuliriza. Kale tweyanziza nnyo. Coordinator mwami Musoke Henry ekigambo ekisembayo. Tweyanziza nnyo mukisa guno gw'otuwadde omutesitesi. Ekigambo ekisembayo omwana omulamu asanyusa bazadde be era abawa emirembe. Bw'oba oyagala okukola ssente zikuweerere tokuumira mwana wo azaliddwa na bigere bino manju kubanga gy'onookoma omukuumira emmanju ajja kusibira awaka. Leeta omwana mu ddwaliro amangu ddala nga waakalaba ekigere tokitegeera tekifaananga kikyo. Ekigere ekyo kijja kujjanjabibwa ku bwereere ng'omusawo bw'agambye ate omwana wajja kukula nga mwana mulamu abeere ow'omugaso eri ggwe eri obulamu bwe n'eri eggwanga. Tujjewo ekivume nga tuleeta abaana bano mu ddwaliro. Tweyanziza nnyo Ayi Ssaabasajja okutuwa omukisa guno okwogera eri abantu bo. Gunda magulu nyondo. Ampuliriza eddakiika tusigazza ntono tuyingire essaawa 3. Kkiriza nange kusiibulire wano nti puroguramu bwetyo bwetambudde. Mbajjukiza omupiira gw'amasaza tuli mu kisaawe Namboole Sabbaata eno Saturday eno nnaku z'omwezi 2 bannaffe abakyaggwe nga babinkana n'ababuddu mu mupiira gw'akamalirizo ate Kyaddondo ne Buweekula nabo beenoonyemu agenda okukwata ekifo ekyokusatu. Mitwalo 2 okuyingira waliwo ab'emitwalo 5 n'emitwalo 10. Bannakyogo bagamba nti bo bali wali kumpi era bagenda kutambula ssaawa 11 nga bagudde dda mu Lwengabi zigenda okwera 12 nti nga Namboole abooze
ab'Ebuddu nga temwene mugenda kuyingira kutuula n'ab'Ebuddu ate baga nti nabagenda kusimbulayo mu kiro mu ab'Ekyaggwe mulowooza muli kumpi nnyo naye ate bagenda kubasookayo mwewuunye kale nno emipiira gy'amasaza buli omu teekateeka tubeereyo ate mu vibe etabangawo tulabe Ekyaggwe etwala ekikopo kyayo ekisooka oba Buddu etwala ekyokusatu waliwo akayimba kamu mu high school kano kagamba nti masaza cup kawulirize ffenna tugende mu masaza musule bulungi